Serulika terubula kyerukola ekirevu kyenyenya kirya. Bannange najja kulaba nnyabo bw'atambula abunakyalo. Nange saagala kwemalamala ng'ate enjaliko ng'enkulu ekyatudde. Sijja kukekera ng'oli eyasuze ku kibuga. Najja n'awoleza abantu nti enkukunyiiza mpaatidde ku kibuga. Abaganda ne babuuza nti Katikkiro asulako yezimu lya mpogola. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e neddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka bwe ntyo nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe nvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa abalasange ye kaŋŋende kaŋŋaŋŋanyi anti Abaganda bagamba omubbi tagenda na ndege. Kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Nze nakiwandiika era kigula emitwalo 6. Akyetaaza okwesomera ku Luganda olw'edda yita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 47 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Mu myaka egyedda ng'Abaganda tebannafuna binnya bikyamirwamu ebyenkalakkalira oba z'oyinza okuyita kaabuyonjo. Ebinnya ebyenkalakkalira ebikyamirwamu byasookera eyo mu Lubiri ku mulembe gwa Kabaka ayitibwa Ndawula, era ng'ekinnya ekyasookera ddala okusimibwa mu Lubiri kyasimibwa omusajja ow'omusu gwe baali bayita Inkalubo Ssebuggwawo, era yakisimira Kabaka Ndawula ekinnya ekikyamirwamu. Wabula mu myaka egyedda omuntu yayinza okugenda nga ne yeeyambira ewantu. Waalingawo abantu abaagendanga eyo mu nsiko. Omuntu eyeeyambira mu nsiko Omuganda amuyita omukunjansiko. Muwulira amannya ga mukunja temumanyi kye gategeeza. Omuntu eyeeyambira mu nsiko Omuganda amuyita omukunjansiko, era ekyo nakiwandikako mu kitabo kyange eky'Entabiro y'Oluganda olw'edda. Naye njagala owulirize, omuntu bwe yamalanga okweyamba oba yeeyambidde mu nsiko, ebyo ebimuvuddemu nga yeeyambye yayinzanga okubitunulako. Kaakati we yabitunulako yagenda okulaba ng'ebintu ebyo bisibye amakata oba bizinza amakata. Kwe kwava n'ebintu ebyo ebimuvuddemu olw'okweyambira mu nsiko okubituuma erinnya Mazingankata olw'okubiraba nga bikoze amakata. Mazingankata mwe ekigambo kye musalako ne mugamba nti amazina ye nga ekigambo ekyo kiba kisaliddwako busalwa kiggwayo nti Amazingankata. Mukisalako nti amazi ate oluusi ne mukyeyambisa ng'ekivumo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e ndi wano mu mugga gw'ab'Emmamba gwe bayita Neemagaza, era eri gy'olengera kyekyalo ekiyitibwa Busami. Bannange nkandudde kaŋŋende mu wulule nfaananeko omusale w'amatu ayambadde omudaali.